Embeera bw'etyo bw'efaanana mu katale k'e Kajjansi oluvannyuma lw'omuliro okusaanyaawo ebintu by'abasuubuzi bya Bukadde mu kiro ekikeeseza olwaleero. Kigambibwa nti omuliro guno gukutte ku ssaawa nga 7 ez'ekiro mu matumbi g'obudde nga buli omu yeebase. Guno gwokeza byonna kumpi ebibaddemu nga kigambibwa nti gutandikidde batundira ebyobuwangwa. Abasuubuzi abajjiriddwa emaali yaabwe nga mwe muli ne Nuruyati Nakazibwe ng'ono abadde yakeewola looni Bukadde 7 wamu n'abasuubuzi abalala bagamba nti tebamanyi kyakuzzaako kubanga obuzibu babufunidde mu kiseera eky'okuzzaayo abaana ku masomero. Baŋŋambye nti emmotoka yazze nga teriimu mazzi eyasookedde ddala, naye kiki ekireetera emmotoka ya faya okusula nga teriimu maki? Osooka owulire nti waliwo omuliro ogukoze eki? Nuruyati agamba nti ajjiriddwa n'ensimbi akakadde kalamba z'abadde yalese mu mudaala. Basabye minisitule y'ebigwa tebiraze wamu ne woofiisi ya Ssaabaminisita Robert Nabbanja okubadduukirira. Era nsaba okuyinza nga maama Nabbanja atuyambeko atubeere ng'asobola okuyamba ku kyana abasobose. Kati tekirina kyakulya tumanyi omwana agenda kulwalira bwe tubadde tukira ekikumi waayise. Tumanyi oba kyavudde ku sigiri oba kyavudde ku ki oba kyavudde ku masannyalaze olabidde bulabirizi. Abakulembeze ba Kajjansi Town Council nga bakulembeddwamu Meeya Kayondo Ndawula Al-Bashir, Town Clerk Utalo Umaru wamu ne bakansala batuuseeko mu katale kano. Natole kaffe nekikulimu nange wali mukuwali Nabbanja twagala obuyambi katale k'e Kajjansi ofiisiyo erimu ebigwa bitalaze. Wabula bano bawakanyizza ebyogerwa nti wandibaawo omutima omubi eyakoleezezza omuliro guno. Ekyo tekisoboka. Automatically the answer is no. Oluvannyuma abakulembeze bano nga bali wamu ne poliisi y'e Kajjansi bayise olukiiko olw'amangu ne boogerako eri abasuubuzi era babasabye basooke beesonyiwe ekifo kino kuba kati kifuuse kya bulabe eri obulamu bwabwe. Tubeegayiridde musooke mwesonyiwe eri eyo. Town Clerk Lutalo Umaru ategeezza abasuubuzi nti waakukwatagana ne woofiisi ya RDC Wakiso wamu n'abakulembeze abalala balabe nga bayamba abasuubuzi bano. Neno y'entandikwa y'okutandika okuteekateeka n'okulaba bwe tuyinza okujja sappooti abasobola otukola ki. Wabula ono abajjukizza nti singa emisolo babadde bagisasula bulungi kyandimubeeredde kyangu okuzzaawo akatale akayidde. Lwaki nkyogerako? Kubanga ezo sente ne wenzifuna zokka zimmala okutereeza akaki. Ye Meeya Kayondo Ndawula Al-Bashir agamba akatale kano kazimbibwa mu biseera bya kyogamu era gavumenti yekavunaanyizibwako newankubadde kaddukanyizibwa disitulikiti y'e Wakiso. Agamba n'ekirala kali ku luguudo lw'Entebbe kale nga abakungu bangi abakettanira. Komiti ziveeyo zonna kuba wano eno Ntebbe Road katugenda kubeera ne summit naye tunaabeera tutya n'akatale akafaanana bwe kati. Yo poliisi y'e Kajjansi ng'ekulembeddwamu Mwalye Bosco nga yayogedde ku lwa OCCID asabye abasuubuzi okulekera poliisi ekole ogwayo n'okwamuka ekifo kino kuba kali kifuuse kya bulabe gye bali. Omuntu tetwagala omuntu omulala ayingire muyiteeyitemu mulinde b'okunoonyereza banoonyereze bajja kutuwa ripooti kiki kyavudde ku muliro. OCCID agambye nti no tetwagala bantu bayite wali we basibye akaguwa kaffe. Eyaliko Meeya wa Kajjansi Town Council Patrick Nelson Byekwaso asaba abazadde abajjiddwa emaali yaabwe nga balina abaana mu ssomero lye bamutuukirire boogere. Era kyembadde ŋŋamba abantu nti nno abazadde bonna abalina abaana mu ssomero lyange erya First Trust Primary School wano e Kajjansi bajja kubeera nga bawandiika amannya gaabo abazadde n'abaana abasomera ewange nga b'ekyokukola. Kati obweraliikirivu obuliwo lwe lukuŋŋaana lw'amawanga agayitibwa G7 olunaatuula mu Makindye Ssaabagabo nga abakulembeze bagamba nti akatale kano kamu ku obwo obulina okwettanirwa mu kiseera ky'olukuŋŋaana luno. Kiyingi Moses, Delta TV Amasukulumu.